amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo Amina tukwaniriza nnyo mukwano. Program lesson weekend gwali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa so nga naawe atufuna okuva ku mikutu gyaffe gimuwulirira wala okuli YouTube, Avento Productions ku YouTube, tulina Avento Productions ku Facebook, ate n'emikutu emirala gyonna tukwebaza okuba nti otambula naffe. Netwongera n'okujjukiza nti tulina Avento Media App egenda okuyambako okubanga ne bwoba oli mu taxi osobola okuba nga olina enteekateeka yaffe eya 3ABN ku simu yo ne Avento Media App eyo. Nze njina ku simu yange so nawe ndi oba ndi luddawa nsobola okusigala nga ndaba 3ABN ne Avento Media App. Era tubebaza mikwano gyaffe aba Avento Productions abakola enteekateeka ezo ez'enjawulo. Tuli mu program lesson week eno buli Friday akawungezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 nange Yonasaani Matovu Munagomba nga ndi muweereza wali ku kanisa e Najeera mu Luzira District. Batumiddeko aba Luzira District naye ate nga olwaleero nina omukisa ogw'enjawulo nti ndi ne bakadde bange okuva mu district ya Wakiso ku ludda luli olw'Ennamusera. Yakusooka kuba kwanjulira okusookera ddala mukadde waffe asooka owa church board ye Namusera nga ye mukadde Juuko Josephat omutuuze w'Emmende naye nga muweereza ku kanisa awo e Namusera ate nga ye mukadde akulemberamu abakadde abo sebo tukwaniriza nnyo. Wow. So ku ludda olulala tulina mukadde waffe Kayondo Julius ono mukadde w'abavubuka naye nga amakanda agasimba ku kanisa empya oba Sabbath School eya Kakunyu Sabbath School. Naye nga etundutundu lyonna ye Wakiso District ewa musumba waffe Gerard Lubega sajja yeddira engabi nga Yonasaani Matovu atukoze bulungi. mubuuze ku mulabi waffe. Tubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwenna abantu ba Katonda era abatulaba mu ssaawa zino tubaagaliza okuyiga obulungi lesson gye tugenda okuyiga era tusaba Mukama abatuweera omukisa. Weewaawo nange nyongera okubabuuzaako mu linnya egganzi era eddungi erya Kristo Yesu Mukama waffe twebaza omukisa guno Mukama gwatuwadde nate okujja okusharinga ku bigambo bino samwena watulaba Mukama bawo omukisa nga mutulaba era nga mutuwuliriza. Weewaawo tweyanza nnyo bakadde bange mwebalire ddala. So mikwano gyaffe tugenda mu maaso n'ekitabo kino eky'Amakko ekitundu ku bitabo eby'enjiri bitabo biri bina tulina Matayo tulina Makko Luka awamu ne Yokaana. Weewaawo nga ebitabo ebisatu Matayo Makko awamu ne Luka bina ebikwatagana ebikwegamba ebifaanagana bingi bwe baali nga bali mu kulombojja ebyo ebyaliwo mu buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo obw'emyaka 3 n'ekitundu. So tuli mulimu gwa njiri gwe tuli mu kuyigako. Mukama waffe bwe yali ku nsi kuno teri kirala kye yali anoonya yajja okunoonya ekyo ekyabula. Bakadde bange bano nja babuuzaako katono nnyo nga tunabagenda maaso n'ebyamagero Yesu bye yakolera okwetooloola ennyanja eno ey'egga Genesereti nga sinababigenda tetunababigendamu nja bubuuzaako katono tubadde mu njiri emabegako ya Homukama. Simanyi omulimu gw'enjiri gutambula gutya eyo ku ludda lw'Ennamusera. Mukama tumwebaza kubanga ali wamu naffe bw'atutuma ate naffe ne tukkiriza okukola omulimu gwe. Namusera nga Namusera Church Board Mukama atuwadde omukisa ffe effort Homecoming tugimaliriza era nga tubadde ttongolo
nga muganda waffe era omukadde waffe gwe tuli naye Saabavubuka ye yali main speaker. Mukadde Kayondo Julius gwe tuli naye wano ye yali era effort yali Tongolo ku kifo kye Tongolo S1 Tongolo mu ggombolola y'Emmende. Era mu bukadde bwe Namusera. Twatandikayo ekisibo era twagenda okunzika weeks zaffe 2 nga tubatiza nga tufunye emyoyo 3 mu 3. Abakulu n'abavubuka ddala n'abato. Amina. Kama yebazibwe. Ese omulimu gw'enjiri gutambula gutya naye lubako kyotugamba kubanga ate gwa buli obufuuze. Wewa musumba. Omulimu gw'enjiri gwera Katonda asiba atukozesa. Amina. Kubanga ye yatugamba nti mugende mubuulire. Fulama ngonna bayigiriza. Kati watugenze tutya yes challenges zibaawo naye ye asigala era atuyisaawo. So Mukama yatukozesa abantu ne bakkiriza Yesu Kristo n'abalala bangi basigala bayaayaana. Enzikiriza nti Mukama gwe yalonda okuddamu okukola follow up nabo bajja kujja batwegateko baliza. Kakunyu Sabbath School gy'okulembera kati. Yes. Yugira ku Katonda nnyo Kakunyu tuyoke tugenda ate buterevu mu mako. Kakunyu Sabbath School nnungi. Tuli mu maka ag'omusumba waffe Joseph Sembusi omusumba w'abasumba ku Bulabirizi. Amen. Yes. Gye tuli mu matage era nga tukungana wakati wa 25 kwa 3. Amina. Kamemba abaliyo obudde buno ninge essaawa yonna kanisa yaffe egenda kutandika ate era sewo musumba mu gwe 11 wagenda kubeerawo olukungana lw'enjiri olw'amaanyi. Awo mu kitundu twesunze Avento Production yo mugitegeezaako kamera ne zitunulako eyo kwegamba abantu beetaaga okweyongera okimanya nti bannange ekiseera kye tulimu Yesu Kristo yagaa nti enjiri eno y'obwakabaka eriwulirwa mu nsi yonna okubeera omujulire eri amawanga gonna olw'enkomerero n'eryoka etuuka. Manyi nga gy'oli eyo okooye ennaku y'ensi okooye okuwulira buli kadde obunkenke situtambulira mu yabunke twagala genda mu eri ensi eyatusuubizibwa ejjudde amata kulukuta amata n'omubisi gw'enjuki etugenda otambulirako mu nguudo za zaabu katulina owulira enjiri pakalasiti. Nze nzikiriza ate nsaba nti muudu gye tulimu ennaku zino ey'enjiri ereme kuddirira. Amina. Oba ka meeting njiri oba family life njiri buli kimu kati kino okubanga kisonga mu njiri. Trust zino okubeerawo ate omwaka ogujjanjaze ku bisenamu. Kyekyo. Amina. So mukwano gwaffe tuli ku njiri n'ekitabo kya Mako kiri ku njiri. Ogenda kugirabanga bwe yatambula mu biseera ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ku nsi kuno ng'omuntu. Kati tugenda kuwaayo okusaba ate oluvannyuma tutandike butereevu. Mukadde wange Julius Sebo tuweereye esaala. Katusabe. Katonda kitaffe ayinza byonna tukweyanziza omukisa guno gw'otuwadde bw'otuleese okwogera ku bigambo bino ebitukuvu eby'eggulu. Kaakano nga tugenda okwogera ku bigambo bino Mwoyo Mutukuvu yaba watuyigiriza era yaba watulungamya naffe tunaawulira n'abo batulaba Mukama Taata basobole okuganyulwamu okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amina. 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 Weewaawo amina. Tuli mu kweyongerayo mu maaso n'ekitabo kino ekya Mako. Twalaba gye kyatandikira tuzze tukitunuulira naye nga focus nga bwe tukyogedde ebitabo byonna ebina eby'enjiri bitunuulira buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo alimu okununulibwa kw'abangi, okusonyiyibwa ebibi byaffe byonna. Bwe tutunuulidde ennyanjula twagiraba tuzze tunuulira ebyamagero bya Zaakola, tuzze tulaba okuyigiriza kwe wiiki wedde twatunuulira engeri gye yayigiriza ng'akozesa engero. Naye ng'ekirooto kye kiri kimu kyokka kulaba ng'abantu bategeera eby'omuggulu. Kubanga wano ku nsi si waffe ayagala tutegeere biri gye tulaga. Kyava akozesa ebyaffe bye tumanyi ng'engero ez'obutonde obutwetoolodde tulyoke tutegeera ebiri ebyo obwakabaka obutaligwawo. So mu buufu bwe bumu tutunuulidde essuula 3 wiiki eno. Manyi nga naawe badde ozeetegereza nti waamalira engero okuziyigiriza ate alinnya eryato. Bw'alinnya eryato asaabala ku nnyanja eno eyayogeddwako ey'e Galiraaya gye bayita ey'e Genesareeti. Twalabye nga erina obuwanvu bwa kilomita
kilomita 21 oba mailo 13 so nga ate wamu mu bukiika width eri mu 8 mailo 8 so kilomita meka kilomita zabadde 13 so kati gyali mu kusaabala ndoza asala data oludda lweri ate ngena kukosa ekigambo naye kankireke asaladde oludda lweri etali nnyo Bayudaaya eri ewali aboogera olulimi olulala olutali nnyo Oluyudaaya naye atuuseeyo obubaka obwaki obwenjiri so katugenda kuba tukwatira awo ng'asala bw'atuuka asinkana omusajja aliko zidayimoni amukozeeko omulimu oguleeta obulokozi gy'ali ate amaze asinkanye omusajja Yairo abagenda mukuba ate waliwo awo obuweereza era obw'okuwonya omukyala eyalina ekikulukuto so mufunze ebyamagero tugenda tuli ebyamagero 6 wiiki eno bye tubadde tugenda maaso n'okutunulira naye ng'ekiruubirirwa ekikulu kyenkusaba mukwano gwange atulaba oyongere okujjukira nti mu byamagero bino Katonda tali mu kwewaana ekirooto kye kyakutuyamba tegeera ye yaani nti ye mulokozi kyakutuyamba tegeera nti awali ye tewali kirema kujja kwanga waliwo alina kayinza okuga nti ne kano nakagadde nnyo ku sabbiiti ng'etandika kaba tekaliyo nga twolekera butereevu ndabira ddala nga Katonda tusoma ebigambo bino tuyiga ebigambo bino engero zino tulabe nti Katonda teyakoma ku bali bokka wabula naffe ekiseera kino tukyasobererwa ddala okuwangula okuva mu mbeera gye tubeeramu nga bali bwe baawangula ng'omwami oli eyali n'ekizibu kya dayimooni Mukama yamuwa omukisa tetulina we tusoma nti ate yaddamu n'abeera kati naffe ekiseera kino akyasobola otuwanguzisa era kozi ne musumba wange bw'otumya ekitabo kino ekya Makko kino essula 16 kyonna awamu naye essula okuva ku esooka mpaka ku 8 mwalingamu ebibuuzo Yesu yaani okwebuuzaganya weekuli nga tulaba Makko ng'akweka identity ye mwezi essula esooka kyebayita Messianic secret naye ate okuva awo okweyongerayo tutegeera who is Jesus. It is the Son of God. Yes, the Most High. So maka ayunga n'abituwa era eno maaso gye tweyongera tujja kwekkaanya ddala ddala ebyamagero bino Yesu byakola kigendera kyali ki ennaku zino ebyamagero bingi ebikolebwa naye katulayo oba ddala ebikolebwa ennaku zino ne Yesu byakola papa si yeemu obaga si yeemu yatuuka nobaga nti tubako gwoga naye wali ebyennaku zino waliwo bye batandise n'okubira obulanga baleeta kamera bategeere bakakase so katandike n'ekyamagero ekisooka nga kyekyokubeera nti ennyanja eyali etabuse Kristo yayogera bwogezi kigambo nekakana ennyanja naye emuwulira mukadde wange ani ali awo atuyambeko teyaniriza ssebo okukakanya omuyaga omwandisi gw'omuti gwe yatuwadde wano ku Sande okukakanya omuyaga katundu kano twatunulidde omwandisi ensonga nnyingi ze yanokoddeyo mu katundu kano kubanga tulaba Mukama waffe oluvannyuma lw'obuweereza obungi bwe yali akoze oba obw'amaanyi kakati ekiseera kituuka agamba abayigirizwa tuwunguke tugende emitala weeri ayina ensonga zeraga okolayo kusaabala kuwunguka tuwunguke kakati nga batambula naye wakati mu lugendo ebisoomozebwa ebyenjawulo byabasinga oba byabatomera basanga okusoomozebwa okw'enjawulo bwali misana bwali kiro budde bwali buwungeera bwali buwungeerera ne basaabala okugenda emitala weeri kubanga yali amaze okuyigiriza ng'akooye naye omwandisi agezi n'atulaga wano mu Makko essula ey'okuna mwe tuli onywa 35 awo bw'osoma paka ku lwanamu olumu sitole eyo weeri wana awo olunaku olwo bwe baali buwungedde n'abagamba nti tuwunguke tutuuke emitala weeri bwe baaleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali era n'amaato amalala gaali naye awo omuyaga mungi ne gujja amayengo ne gayiika mu lyato n'eryato lyali nga ligenda okujjula
ye yennyini yali yeebase mu kiwenda ku mugugu ku kigugu ne bamuzuukusa nga bamugamba nti omuyigiriza tofaayo nga tufa n'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'agamba ennyanja nti sirika teeka omuyaga ne gukakkana n'eba nteefu nnyo n'abagamba nti kiki ekibatiisa temunaba nakukkiriza ne batya entiisa nnene ne bagambagana nti kale ono ye ani kubanga omuyaga n'ennyanja biwulira. Story eyo ebintu bingi ebyokuyiga nfofoolo okigambo nfofoolo kya Luganda nnyo bingi biyitirivu byetusobola okugjamu nengenda kuno okulayo ebitonotono. Mukama waffe neewunya bwewuunya nti wonna we yandibadde embeera yandibadde mu nteeko kubanga ate Mukama waffe waali kiki ekiyinza okuleeta obusi naye neewunya bwewuunya ng'ate omuyaga ssebo gulumbye eryato ate Yesu mwali omuyaga ne gulumbye eryato Yesu mwali naye awo nno otuyambye naffe abamu abadde balina ebizibu genda mu maaso kubanga twandigambye nti bwe mba nga nzikiriza Yesu Kristo katawade mu homecoming bantu bangi bakkiriza Yesu Kristo babatizibwa kati ebyaffe biwedde eggulu liwedde kati Yesu ali mu nnyumba yange yes naye tebikoma okusinziira ku Mako kyatulaga ebintu byeyongerayo kubanga bali ku lyato bagenda bawunge bagenda emitala weri omuyaga guzze gutandise okubacyankanya gukubba eryato Yesu azuukuka aboggolera omuyaga. Mukama waffe atulaga ebintu bino bibiri soka tulabawo karakita ya Yesu Kristo who is Jesus Christ ne tulaba bwe tubeera mu lyato ne Yesu Kristo bwe tukkiriza Yesu Kristo kiki kye tulina okukola bintu biri bijjawo okwogerako. Ekisooka bwe tubeera nga tuli mu lyato kati kitwale enti ensi gye tulimu lyeryato lye tulimu ne Yesu Kristo ekanisa okkiriza Yesu Kristo yes njogera kukkiriza Yesu Kristo ebya siriyasi manyi waliwo kye bayita okukkiriza Yesu Kristo nti gyali n'okukkiririza mu Yesu Kristo byanjawulo ye mpulira kubanga buli muntu agamba Yesu tumumanya tumukkiriza naye nga tamukkiririza ekyagamba tulina okuba n'okukkiriza kwa Yesu kwe kumukkiririzamu yes mpulira okukkiriza kwe twetaaga okuwangula kati wano abayigiriza baali mu lyato ebiseera ebisinga bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo tufuna ebitubaako ebisoomoozo babiyita ebisoomoozo naye ekisinga okunakuwaza kyeki ate ne tutamuyita ne tutamukoowoola n'abayigirizwa politi gye baafuna wano ng'eryato litabuse bagamba waayi baategeera nti omusajja ono alimu ak'enjawulo ne bamuyita ssebo tufayo nga tufa weebase n'abasinga tubeera mu kyaki ebisoomoozo ne bijja namugamba owaayi kubuulire bw'okyali ku ebyo mwandibadde ogendewa mukyala Beredeni oyo ajja kukuwa akati sobeera mu kyaki wano bukuba Amina nga bw'osenya Amina eyo zikube naye ensiriba eyo gyesibe akawera ako kesibe security lubaala embeera nga nembiro kwotadde naye bano bajjukira nti ono yasinga era ne bamukoowoola. Ekirala Mukama waffe abuggolera omuyaga kyamazima singa tubeera ku nnyanja tugeze nze nsaabala ngenda muyaga ne gujja simanyi bwe nyinza kuyimirira kale teeka tereera era bwe guteeka ayinza omusajja ono nno bw'abanga taliiko badayimoni balijoni agulagira ngani musamize ebisobola okujja mu birowoozo by'abantu era neewunya bwewunya bandowooza nti abayigiriza ki ekyabagira mu bongera beebuuza omusajja ono yaani aboggolera omuyaga negusirika busirisi bwe guti naye omuwandiisi teyatulese nga tuli awo nga tuhanginga yatulese nga tuleebeeterawo nga tuli awo bwe tuti ki ani nga bali bwe beebuuza akajja wano Zabbuli gye yatuwadde naye 14 okuva ku lusooka mpaka ku lw'omwenda naye olunya olw'omusanvu nasinze okwagalayo Zabbuli 14 olw'omusanvu lusome tulabe lugamba bayibuli yange eno zeziri ezaffe
gwe bwe wanenya bwe wanenya ne gadduka eddoboozi ery'okubwatukako bwe lyawulirwa ne ganguwa okugenda. Musumange soko veko waggulu ku Lwomukaaga agamba nti wagibikkako ennyanja ng'ekyambalo amazzi ne gayimirira waggulu w'ensozi. Gwe bwe wanenya ne gadduka eddoboozi ery'okubwatukako bwe lyawulirwa ne ganguwa okugenda. Bwe wanenya ne gadduka. Omunazabbuli ono atusiigira ekifaananyi ekya Katonda yaani. Yesu Kristo kino kyakola okuboggolera omuyaga amazzi n'ennyanja n'eteeka ne gudduka. Kye kiri munazabbuli kye yayogera. Gwe bwe wanenya ne gakola ki? Ne gadduka. Ne gabunene wabo. Kijjayo Yesu Kristo kikyali. Nti onakakanya omuyaga asukka ku muntu owa bulijjo. Sono ensigo yeetaaga. Asobola okukakanya omuyaga gwonna oguli mu bulamu bwo n'obwange. So awantu awo nalabidde ddala nga okuva edda amaanyi ga Katonda weegali n'okutuuka mu mulembe gwaffe guno. Bw'abanga yayogera mu Zabbuli Basulemaani nga bawandiika ate tulaba Yesu Kristo mu mulembe gwe nga naye ayogera omuyaga ne guteeka n'amazzi ennyanja n'eteeka kitwongera obugumu nti bw'alagira na kaakano kisobokera ddala. So nze abadde alina ebizibu ewaka ebinfuukidde ng'akayinja mu ngatto. Yesu musayusa byaboggolera ebizibu byewange nabyo bisobole okubuna emiwabo. Yesu abeerawo gye tuli. Era muganda wange ono mukadde Kayondo kasoose n'ategeeza nti olaba omuyaga entiisa ebalumbanga ne Yesu mwali mu lyato. Ensi eno kitulina okutegeera nti ensi eno gye tulimu ya kibi. Obulamu bwaffe bwonna si bwa olw'okukkiriza Mukama waffe tetugenda kubeera kaweweevu ak'ensi eno. Ne tulina ffenna we tutunuulidde we tutadde target ye Mukama waffe okutuwa obulamu obujja omubiri omujja nga tetukyakoonebwako wadde bwali baakomezaawo obwakabaka bwe. Ekyo kikulu nnyo. Era mu Yesu yennyini aga nti mu nsi mulimu ennaku naye mugumenze empangudde. Kitegeeza ti newankubadde tukkiriza Mukama waffe Yesu eby'entiisa bijja kujja gye tuli era bijja tulumbanga. Naani gwe tulina okuyita nga bwe baali ne Yesu mu lyato bo baasaba amagezi nti owaaye kino kinsusse kitususse tofuddeeyo. Yesu n'akolerawo akaseera ako. Kitegeeza ti naffe ebizibu byaffe ebitulumba entiisa ejja gye tuli tejja gaana kujja gye tuli naye tweyongera okwekwasa Katonda waffe. So katulabimu wano emikisa ebiri. Ogusooka gwa kutegeera Yesu yaani. Na gwe mukisa ogw'okulaba nti bw'aboggolera omuyaga guteeka. Sikiriza nti waliyo bbomu esobola ozikiza omuyaga. Yongera bwongezi nga guba gwatabuse gufaayo oba minisita yatudde mu kyombo guguba gutabuse. Naye tulaba nti Kristo ate ye bw'aba ali mu kyombo ng'oluyimba bwe lugaana ennyanja teyinza kusaanyawo kyombo nga Mukama ali mu kyo. Kwega Kristo tumulaba wano nga teri kimulema. So ng'ekyokubiri nange nkitwetwalidde banange twongere okubeera abasabi. Bulaba ebizibu totandika kwemulugunya kugamba gundi ne gundi oyinza n'obamenya obumenya ne batuuka n'okusunga ndiba ne tuyiga okutegeeza Katonda ebituluma. Ekyo nange kuba kuyita kubuulirira gundi yogerako ne Katonda w'Oluganda mugambe nti binsobedde kuba naye akimanyi bijja kukusobera naye totandika kwemulugunya Katonda leka yanvaako nedda waali. In fact ebizibu ebyo biraga n'okulaga nti Katonda akulabamu omugaso gw'ayagala okukuza kuba waali naawe akuzimbe. So yogera naye twagala kweyongerayo n'akaama kano k'osobola okuwulira wakati mu luyoogaano. Osobola okukawulira ffe tuyinza obutakawulira ndowooza naye Yesu akawulira. Nkadde menyamunyamu mangu tugende tutunuulira akatundu kano akammande nga kwabaddeko mutoga nti osobola okuwulira akaama wakati mu bireekaana kabuuzo. Twatunuulidde mu kitundu kino nga tulaba mu Makka essula ey'okutaano olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiri lwabiri
yatuwadde omusajja eyalina obuzibu ng'ali eyo talina muyambi yenna. Mukama waffe Yesu bw'atuuka mu katundu omwali omusajja ono, bw'osoma nnyo ebyafaayo by'omusajja ono nti n'abantu baali tebakyayitayo nga tebaagala kwesembereza musajja oli. Era ekifo kye yalimu kyali kyantiisa kubanga kyali kijjudde amalaalo. Omulembe guno abamu basinga kumanya bijja. Ebijja we wantu we baziika abantu. Abamu bayinza giyita nti yali limbo kubanga yasulanga omwo mu mpuko omwami ono. Naye kimusuzaamu si lwakuba nti yali ategeera, wabula dayimoni ezaamukwata ezaali ez'amaanyi ne zimwolekeza mu kifo ekyo. Era omusajja ono yalina ebyentiisa bye yali akola. Bwe baagezangako mmukwata, Bayibuli etugamba nti bwe baamusibanga enjegere n'azikutula. Baamusibanga amasamba naago bw'otunuulira nti amasamba ago nti gyalinga emiti egyali emiruke ngezaako kakati ekiyinza okutegeerekeka kati nga bamuzingamu buzinzi ne basiba banyweze omusajja ono, naye byonna yabikutulakutulanga era n'asobola okubeera nga teri kiyinza mumusobola. Amaanyi ge yalina amaanyi ga dayimoni nga mangi, era kirowoozeka nti obungi ye yeeyita na region bwe yali ayogera dayimoni nti ndi region ekibinja ekyamagye ekiramba n'okusobamu. Tutunuulira omusajja ono alaba Mukama waffe Yesu. Kye neewuunya yaddamuako obuntu era n'atambula newankubadde dayimoni yamuliko, n'atambula n'asemberera awali Yesu. Ye bwe yatuuka n'avunnama, dayimoni n'alyoka akola ogugwe kubanga amanyi Mukama waffe Yesu ye Mukama Katonda eyamutonda. Bwe tutunuulira okuviira ddala ku lubereberye agamba nti yaliwo okuva ku lubereberye era teri kyakolebwa mu nsi muno ekitaaliwo ataali ye, ekiriwo ekitaali nga ye yakikoze. Bwe tutunuulira mu ngeri eyo ne dayimoni yamumanya mu bwakabaka obw'omu ggulu gye yagobebwa kubanga bano baali bamalayika. Bayibuli bwetugamba, ebitabo bwe bitulaga. N'olwekyo baamanya obuyinza bwa Kristo era ne bamanya bo nga bamanyi nti waalabikira ku nsi kuno agenda kubeera ng'agenda kubazikiriza. Bibuuza ekibuuzo, dayimoni abuuza ekibuuzo, nange neewuunya ng'amugamba nti otulanga ki Mukama waffe ng'ekiseera kyaffe tekinnaba kukola ki kutuuka. Bassebo ne bannyaba abampuliriza, Sitaani atukolako effujjo naye ng'amanyi nti ekiseera kitono kyasigaza. Sitaani atukolako effujjo ng'amanyi nti Yesu agenda kujja era amuzikirize. Kyakola banga akola byonna atubeesa mu busibe tusobole okuzikirira wamu naye. Naye wanaalaba nti ekiseera kyali tekinatuuka, muga nti otulanga ki ng'ekiseera kyaffe tekinnatuuka, era amwegayirira nti waakiri tusindike mu ggana liri ery'embizi eriri wali. Okwegayirira okw'enjawulo. Bassebo ne bannyabo ntunuulira nga wadde Sitaani yaleekaana mu mbeera eyo azibe omusajja ono ebigambo bye bireme kuwulikika mu mutima. Bayibuli etugamba nti ye yali avunnamye wansi, akabonero akalega nti yali asinza. Ebigambo bye mu kusirika muli mu mutima gwe yalaba nti luno yayinza byonna gw'alabye, ne dayimoni newankubadde yali amukutte tekyamugaana kusinza. Ogwo omukisa tegwamuyitako. N'olwekyo ye nga dayimoni aleekaana aleme okuwulirwa, tulaba nga ye Katonda afaayo gye tuli. Eddoboozi aliwulira eryakasirise kubanga baga nti kwali kusinza, kitegeeza yali ayogera ne Katonda wadde yali asirise nga dayimoni aleekaana. Takyasobola kwogera. N'olwekyo tuyinza okubeera we tubeera, ebiriwo byonna ne bikwagala okubikka. Bw'olaba oyinza okubeera mu buzibu, ayinza n'okuba accident nga bonna baaziirana, bw'osobodde okufuna akadde n'olowooza Katonda wo, yogera naye mu kyama, awulira. Ng'omusajja ono era yawonyezebwa, emizimu gyasindikibwa, dayimoni yasindikibwa mu mbizi, era embizi ne zigenda ne zifa. Ekirala kinnalabye nti bw'osenga Mukama waffe Yesu akuwa ekyambalo ky'ekitiibwa kye. Era bwe tutunuulira Adamu yamala kusobya agibweko ekyambalo, era naye olaba ng'ali bwerere ne mukyala we. Tuddamu okulaba Mukama waffe Yesu Kristo bw'azaalibwa, tetulaba ng'agula olugoye lwonna, era yakulanga
n'ekyambalo kye kikola ki. Omusajja ono yali yeesalaasala dda. Oba oliawo bw'otunuulira abalalwa ab'ekiseera kino abamaze ebbanga nga tebanaaba nga n'engoye zaayulikayulika dda. Naye bw'osoma Bayibuli neewuunyiza nnyo ng'endaga omusajja akakkanye wansi bagenda okudda abali balunda embizzi bagenza okuyita abantu olw'ebibaddewo bakomawo ng'omusajja ali wansi avunnamye ayambadde bulungi. Oyinza okwebuuza olwaleero musumba ekyambalo kyavaawa. Wabula yali ayambadde ekitiibwa kya Katonda. Tetulaba kaseerako nti Yesu yajja n'ekyambalo bwe tusoma story eno. Tetulaba nti omusajja ono yadduka asooka anoonye edduuka we liri asobole okugula ekyambalo. Naye wabula Bayibuli etulaga nti ng'ayambadde bulungi ng'era ali wansi avunnamye mu maaso ga Mukama waffe Yesu. Kadde wange tuyanze nnyo tuyanze katusooke tuwummulemu mulabi waffe tugenda kuba tukomawo ate oluvannyuma tweyongereyo nga twetegereza ebyamagero bino ebyetoolodde ennyanja eno ey'e Galiraaya. Yesu Kristo ekyokulabirako kyaffe yasembezanga abaana abato bw'atyo n'abawanga omukisa era n'agamba nti mubaleke abato bajje gye ndi kubanga balinga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwabwe. Mu mulembe guno ng'abaana beetanidde nnyo okulaba ebintu ebibasembeza awala n'obwakabaka bwa Katonda. Nga n'abazadde bali mu kusoberwa tebamanyi biki bayinza kulaga baana baabwe. Nga n'abamu batambula ne remote mu nsawo kubanga atya okugireka ewaka nti abaana bajja kulaba ebyesittaza. Omukisa guguno Anti 3ABN TV Uganda ekuleetedde program essuubi ery'omuzadde wamu n'omwana. Eno ye program eyamba omwana okubeera ow'omugaso mu bulamu buno ate n'obulamu obugenda okujja gamba okusikira obwakabaka obugenda. Tukuleetera abaana ab'enjawulo nga boolesa ebitono eby'enjawulo omuli okutontoma, ennyimba ez'okutendereza, emizannyo, ebyobulamu, okubuulirirwa n'ebirala bingi nnyo byonna nga bikutuusibwako abaana okuva mu kitundu kyo. N'olwekyo tusaanye okusibwa program essuubi ly'omuto buli lwa Sande ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'okumakya. Nange Aida Nabateesa, Teacher Aida, essuubi ly'omuto. Weewaawo Amina tukulisayo nnyo mukwano gwaffe mukuumulamu eyakatwegattako tukwaniriza mu program lesson week eno tuyigira ku bigere bya Kristo kitabo kya Makko tuli mu ttundu y'essuula ey'okuna ey'okutaano awamu n'ey'omukaaga. We tukomye tumaze okulaba ebyamagero kati 2 birambirira walinga ennyanja eteeka ate kati tulabye nga n'omusajja abaddeko diamond kyenkana 1500 nga naye Kristo amaze okumununula ayambadde ekyambalo ekitukula atudde wamu akakkanye asirise ate n'ebirowoozo bye biteredde in his right mind. So wetire weewaawo katono nnyo sebo waddeko ennaku oyagala okwongerako tugende butereevu ate ku kyamagero ekirala. Wali otuvudde ku Mande omusajja ono tumwetegereza nga bwe yamala okuwonyezebwa abantu bo bajja ne bagamba Yesu Kristo tambula otuviire tetwagala kumanya naye Yesu Kristo newakubadde nga bamugoba naye teyabawaliriza naye abalekera mu minsani abalekera omusajja omubulizi w'enjiri newakubadde nga enjiri oyinza okugigoba naye Yesu Kristo era asitira akuterawo omukisa woyinza okuwulira obubaka buno obulungi. Sajja yagenda n'abuulira enjiri mu kitundu kyonna ekye Genesereti
Yesebo. Era Ebibuga 10. Yes, era abantu bangi bakiriza Yesu Kristo yagenda okuddayo ate oluvannyuma bamwaniriza mu ssanyu. Kitegeeza ki? Wonna oli Katonda tuteddewo emikutu omukisa okulaba ng'enjiri etutuukako. Kamafe yebazibwe nnyo ssebo. So Bible yagambye ne munyirwa okujjukira Matayo Marko sura 5 olw'e19 nti n'atamuganya naye n'amugamba nti genda eka obabuulire bwe biri ebikulu Katonda byakukoledde ne bwakusaasidde. Kale kwegamba yamusaasira. Ab'oku kyalo newankubadde baali basobola okwogera naye mupi wano yetayinza kumuyamba. Nze mufunze bayinza okunfuna obubi mikwano gyange abamu naye oba oyagala oba toyagala kooti erina weekoma, parliament erina weekoma, buli kitongole kyonna ekya gavumenti kirina wekikoma. Kristo is the all we need. Yesu yasobola okukola ku kizibu kyo osobola okumakinga paka ku parliament naye tekiyinza kutaasanga okubanga ofukamidde ku maviivi go n'onoonya Kristo. Kubanga n'eddoboozi eriri ku mutima gwe otayinza kwogera ye aliwulira. And he knows amanyi bye weetaaga asobola okubeera ng'abikolako. Kati twagala kwetegereza ebyamagero ebirala wano bibiri. Ebyamagero ebirala bibiri Yesu byakola kyesuuba ekigaali ne Yesu Kristo. Bwe twetegereza mu katundu kano Mukama waffe yali alina emirimu gyali aliko egy'okuyigiriza. Naye yali anatera okugifundikira ne wajja omusajja ayitibwa Yayiro, omukulu w'ekkuŋŋaaniro. Yes. Kitegeeza nabadde nsoma mu kitabo ekimu ekya Desire of Ages bamuyise omukadde. Kyakyereza kadde juko Desire of Ages abo. Naye Yayiro ono bwe twetegereza katono nnyo mu byafaayo bannaddiini bano baali nnyo ku opposition ne Yesu Kristo. Baali ku lulwe oluwakanya Yesu oba olumuwabula. Afuno tekwali kumuwabula. Kwali kumuvuganya na kumuwakanya. Yes, sebo. Naye ku mundi gulwa munnaddiini ono akulira sinagogu namba nga azze eri Yesu Kristo. Misinde n'agwa ku bigere bye. Ntaase omwana wange agenda kufa. Jangu omuseeko emikono gyo anaaba mulamu. Mukama waffe tumulaba nga ayanukulirawo. Tadda mu fitina ziri basajja n'omukisaamu amaaso biki. Ng'abamu ennaku zino bakola. Ne Mukama waffe ekyo si kyatulaga. Ffe ng'abakulisitaayo newankubadde ng'omuntu ayinza okuba akuwalana oba nga omuntu ayinza okuba alina byakukola. Ate ggwe bagamba babayiganya. Etiti tax ebikola ebyo. Atambulirawo n'agenda. Mwagale. Yes. Kati Yesu bw'atambulirawo n'agenda. Ate wajjawo banjiyite inconvenience. Ataataaganyizibwa. Wajjawo okutaataaganyizibwa okutono. Nga waliwo amwetaaga omulala. Obwetaafunga bungi. Era ng'ayina byonna byebeetaaga. Byonna yabiyina. Naye kyensinga okwewuunya wano Mukama waffe abaatambula yali mu kibiina Bayibuli nga kimunyigiriza eno kitegeeza abantu baali bamwetoolodde nga kuwaguza buwaguza. Agenda awonya omwana wa Yayiro. Ne wakati mu lugendo lwe ate awulira ekyenjawulo. Ekiriwa ani ankutteko. Omukyala. Era tunyonyole mukati omukyala oyo Peetero yenga yangu okwogerera yayanukulirawo. Mukama waffe naye nawereka. Tuli wano tuloma kwekukutiriza kwatakata ali akutteko. Gamba ninga mugamba ni nawe. Munjogera abavubuka weberere. Abakunyigiriza bangi. Naye Yesu yena insistinga n'alemerako waliwo ankutteko ng'anoonya touch of faith. Waliwo yamukodako n'okwala kubanga Bayibuli egamba nti omukyalo okwokukkiriza nti omukyalo ono nti nasomyeko mu desire nga batulaga nti eri gye yali ayigiriza yamunoonyaako n'alemererwa okumufuna. Omukyalo oyo ng'anoonya Yesu. Yes, yaliwo naye n'alemererwa okumutuukako. Mu kibiina nga bagenda yamunoonya era n'alemererwa okumutuukako. Mukama amuwa omukisa nga we yali ayimiridde Yesu waayita. N'agamba kakibe kinina okumukwa ne bwe naakwata ku kyambalo kye nja kuwonyezebwa. Amen. Ndaba okunoonya ndaba emikisa ebiri egy'enjawulo egiri mu katundu kano. Yayiro yali musajja ng'alina ebitiibwa naye abisuula ebbali
n'agamba sika bitiibwa kangende nnoonya omusajja ono atambuze ebigere alina n'enkuupu omwavu yajja okumponya. Tulaba omukyalo ono nga naye anoonya omukisa ogwokubiri naye bonna engeri gye banoonyamu omukisa eraga yakuwaguza. Omukisa gulinga ogutali tiguli awo gujja kugiranga kakeeka buli kiseera. Yali mulwadde first of all mukosefu naye Bayibuli egamba nti yawaguza omukono mu kibiina ekyali kinyigiriza akwate ku kyambalo myaka 12 era olwakwata kamangu ago naawona. Ekikulukutu Bayibuli egamba nti yagenda mu physicians abasawo ab'enjawulo ebintu byonna nga abiwaddeyo olw'okuwonyezebwa naye nga tawonyezeddwa. Yes, katulabe nina kye neebuuzaawo ekibuuzo. Amakulu gali ludda wa gali mukwata bukwasi ku Yesu? Kiki ekirungo kye kiri awo? Ekirungo ekiriwo omukyalo ono yalina okukkiriza mu byonna bye yatambuliramu basawo be yatuukako. Yalaba ng'obuwonero obwasigaza omukisa gutya gumu Kristo singa amutuukako n'amukwata nako. Si nsonga anaamugamba kigambo ki ebyo byonna teyabirowooza oba siisobole kwogera naye waakirika mukwateko mponyezebwe era yawonyezebwa. Neyanzanye mukane kati kyembuuza ekirala kiri ku kikono Yayiro kubanga olugendo lukyagenda mu maaso njala tutuukeku ne kwono omulala. Omuwala ono mulwadde mufu. Yayiro nga batambula mu lugendo amawulire gajja. Yayiro akoze atya omwana akoze atya totawaanya mukama waffe totawaanya Yesu. Omwana amaze okukola ki amawulire ag'okubika gatuuka. Era n'abanga afudde naye Yayiro yalemera ku mukama waffe Yesu. Teri we tulaba nti awo n'avaawo nga babise. Mukama waffe Yesu afulumya statement tugende era batuuka okutuuka wali eri. Yes, bagenda okutuuka nga omuntu afudde era nabaga nti ono tafudde mukwazi yana okunja abantu nga bakaaba naga tafudde yeebase ne baseka. Bulijjo ekigambo eky'amazima abantu balwawo kitegeera mu mbeera yaffe ya bulijjo. Era tugenda ne tubuulira enjiri ne batunuulira abantu abali mu kuzannya. Mukama waffe afulumya ekigambo nti omwana ono yeebase. Baaseka baayogera baagala n'abaga nti kale mukole eki muveewo. N'ayitawo yagenda ne taata w'omwana Yayiro yennyini kubanga yali mu bulumi ne omukyala eyali mu bulumi. Atuuka wali yasitula busituzi ki omwana yakwata ku mukono gwa mwana ono n'amuyimusa omwana n'abeera mulamu. Abaali baseka okwo kusoomooza ekigambo kya Katonda tukibuulira ne tugamba abantu enkomerero ejja tulinga Nuuwa bamusekereranga ng'abajja eryato. Era mukama waffe bw'atulaga ekyokulabirako kino ekigambo kye tubuulira abampuliriza kiramu. Mukama waffe ajja agenda tuwa obulamu obw'emirembe n'emirembe naye abantu bali mu muzannyo bali mu bintu ebitagasiza ddala ebigenda obbazikiriza. Sitaani ekyo kyalaga baseka abantu abasinga baseka ng'amazima obutakkiriza unbelief kye bayita unbelief. Kyeyagala okwongerako tugende omuwandiisi yagambye naye Yesu yali ayagala kuwonya si mubiri gwokka naye n'omwoyo gwe. Kyomukyalo oyo eyamukwatako Yesu okubuuza ani ankutteko yali amutegedde bulungi era ng'amumanyi naye teyagala mubiri gwokka gwe guba gwonyezebwa. Abantu abasinga ennaku zino banoonya quick relief just kumuwewezamu. Yes, agenze wa Yesu Kristo noonya kyamagero kyo nzikiriza Yesu Kristo. Yes, noonya kyapa visa genda America. No, ffe tuli ku kye bayita salvational gospel principality. Okulokolebwa enjiri erokola n'omwoyo gwo. Omubiri guwonyezeddwa naye n'omwoyo gukoze gutya kuwonyezebwe. Kakigasa ki okuwona omubiri naye nga munda walwadde? Tekigasa. Waliwo omwe yangamba omusawo n'agamba nti waliwo endwadde nga kungulu osobola okumira eddagala n'olabika ng'awonye naye nga munda ekusenkenya era ekiseera ne kituuka nga ne bw'oba okyamira eddagala tosobola kukola ki ogenda kufa. Kati Kristo doozi ye teri bwetyo. Ayagala eddoozi gy'akuwa nga tekoma kuwonya kungulu naye nga ne munda yo okoze eki tuwonedde. So tuli mu byamagero ekyo kye bayita enjiri. Enjiri erimu amaanyi agaleeta enkyukakyuka. So kino ekitabo kya Mako mmanyi nga kigenda kuyambako okwongera okuzuukuka mu kukkiriza. Badde alowooza nti emu tebisoboka bisoboka. Babadde wali mu njiri ewa bidduuku
ekiwatule afe mukama yatusaasira ne tutandikawo ettabi amina mukama waffe naye mu kusooka nga tugenda awo uganda nga tunasobola tetusobola naye kristo yatulaze amaanyi ng'akyusa emitima gy'abantu b'otasuubira kukyuka nga bakola ki nga bakyuka. So ne bwe giba myaka 12 ng'ekkanisa ebadde tesobola kubuulira njiri ku luno bw'evaayo mu homecoming tegende n'okukkiriza esobola n'otandika ekisibo ekipya. Amiina. So kubanga gye ziri church boards ng'abantu bagala naye ekkanisa tebuulira njiri naye ssebo olutalumu lwe batwala lusobola okuleeta enkyukakyuka kuba kati eno yonna njiri twakunzika kristo nga agaanibwa ate ewalala n'asembezebwa mukadde ndowooza tufunzeemu katono wano kristo azze nazaresi gye yakulira abamu ndowooza bagezaako okumugyamu obwesige mpa ensonga ezo bbiri n'abala bamugaanira ddala abeewaabwe ekisooka akabuga kaali tekasanyusa nnyo si ke kaali ak'amaanyi we yazaalibwa era nga tulaba kaali kanyoomebwa eyo mu nsozi gye yali eyo nga kanyoomebwa ajja mu kitundu mu butuufu nga ye nga bamanyi nti mwana wa yozefu yakulira wali ku bbajjiro ekyo nakyo era ne bayibuli ega nti nabbi taba na kitiibwa yesu yakyogera yesu yennyini akyogera kale n'olwekyo baatunuulira enzaalibwa ye yazaalibwa eri mu kiraalo awataasanyusa ebigambo bye yafulumyanga byokka ate bakubanga kifaananyi kyamabega obuzaale bwe obukuliro bwe n'olwekyo ne batafuna mukiso n'olwekyo ne batunuulira wa gye yava erimu ebyo bitumalamu nnyo era kyebava bagamba nti ani ono yesu yaani olw'ebyo ebyakolebwanga nga byamaanyi nga tebimusuubirwa mu kifaananyi we yazaalibwa tebimusuubirwa we yakulira batunuulira omusajja embeera ze bandibadde balowooza nti buli kiseera yandibadde addukira ku ndogoyo ba ku mbalaasi ebyo ng'abakungu abalala bwe bakola ki ebyo nno katonda si byatunuulidde eri obulamu bwaffe kiri nti ekigambo kyayogera ky'amazima kino kyaweebwa omugagga kyaweebwa omwavu kyaweebwa omuto kyaweebwa omukulu owamugabuga aganene n'ow'omu kibuga ekitono ow'omukyalo ate era n'azimba kalina n'ali mu kasubi ekigambo kya katonda nina ekibuuzo katono nyawo kyalibanga n'abantu bano abaali eŋŋanda ze bayinza osinzirwako okumugaana kubanga mbategeeza amazima kristo nga yeze simusuubira nti waliwo ensonga gye wandibadde otunuulira ennyo gwamumanyi okumugaana endowooza baganda be tebaali bulungi bujulirwa obw'ekigambo kye yali abuulira ebyo point nayo ndowooza abugaali mazima ebiseera ebimu kocha ayinza okuba nga si yaliko obuzibu ng'abazannyi balina obuzibu baliko obuzibu nga bamuleetedde okugaanibwa so nga n'omusumba ayinza oba ng'asumba endiga n'alabika ng'atasa naye ng'oluusi n'endiga nazo ziko anyway si kyeŋŋamba nti ebiseera ebimu osanga abantu amu nga b'amaanyi gye batabeera ate eno gye babeera nga si b'amaanyi ng'oluusi kisinziira kuba nti abantu ewaka obutakkiriza butera kuba bungi mu muntu ono gwe bakuze nabo bwekiri twagala kuwunzika wantu awo era musumba nesitole ya Kerode kantu ako nze nyongerako kano obutakkiriza nze waffe basiraamu background era nze bwe nakkiriza enjiri eno bagamba kale kokkiriza tambula okole ki ali mu sinatiri tambula ogende nibanguba ku kyalo nze nali muntu nali nkuba music ne dance bino tuzinazina binalimu bagamba ofuza celebrity serebu wa katundu aina akubanga ennyimba n'okulikodinga ne ndikodinga kuba nembira kwa Ambias Club n'ebirala aina ndiso okugenda n'eki kyeŋŋamba time bwe yatuuka ate nga abadde ayimba ayambala damage abavubuka bokkaala bayambala ne banyumamu nkutegeera ate kati nkiwuse nga n'okuba amasoti ngende ku kanisa kati abantu abamu kyabeerera kizibu okunzikiriza nkuze bandaba ntandise ebyamalala damage swaga twadde tukuba muziki nga kwanze mu bintu byesitakozesa kubikubwa ndoza gwali mwenge waguna lingu tyamu ne kabayita akakoolo kamanyi
yes amayirungi n'ebirala nabikozesanga n'eki kye ngamba mu kyo nasanga okugaanibwa bantu abamu olw'ekikubanga bakuze bandaba naye ate waliwo abakkiriza abangi olw'obujulizi ngaga onabadde bwati naye kati waliyo ekyama gy'alaga. Mulimu abakkiriza mulimu abagaana. Yes. Ako njagadde nkajjeyo nsonga nti naye okubadde nga batugaana tetuggwamu maanyi. Batwala enjiri mu nsi yonna tetuggwamu maanyi. Tetuggwamu maanyi. Bana neyanza nnyo bakadde bange. Twagala kubeera nga tuwunzika. Nenduza waliwo ekyenjawulo kye twagala okuwunzika nakyo. Abantu bangi babeera n'ebisuubi n'ebibasuubira mu muntu. Waliwo n'abantu bye baali basuubira mu Masiya. Nga bw'oyogedde nti yali ayinza okuvuga embalaasi, agenda okutambula mu TX, era okubeera kwegamba no, speaking truly, ne leero bino tubiyitamu era nkwano gwange atulaba bitusinkana. Waliwo abantu kye tusuubira mu muntu alabye omukisa mu maaso ga Mukama. Naye Thursday najagadde nnyo a different kind of Masiya. Masiya ow'ekika ekyenjawulo. Yes. Simanyi bwakyakyusibwa tya? Masiya ow'engeri ey'enjawulo. Yaliwa. Masiya ono ow'engeri ey'enjawulo. Yogera katono ne mukadde wange ayogere katono kuba akadde kaweddeyo. Yes. Lwaki omuyita ow'engeri ey'enjawulo? Abasajja bano bannaddiini n'abayigirizwa baali basuubira Masiya agenda okujja abaterewo obwakabaka akonkwali ng'Abalooma babeere mu mirembe, Isirayiri yeegaziwe yeeyongere. Bw'osoma mu bitabo ebyenjawulo bakugamba abayigirizwa baali beesunze bulemu okufuna ekifo. Minisita w'ebya Yes, minisita w'eby'ettaka. Bano abavubuka. Yuda nga ayagala ensawo. Yensonga lwaki onani Yokaana agamba ajja ne muganda we bajje wali Yesu Kristo nti bo batule ku mukono gwo ogwaki ogwaddi bamusaba nga kibaali babala nti bwanabanga amaze okutuula wali nga bala Petero n'ayogera nnyo ayinza okubalyako ekifo babala kifo obuweereza bwe butyo bwali kakati endowooza ez'abalimu abasinga ennaku zino zibalowooza bamanyi Yesu Kristo gwe bamanyi wakubawa visa kugenda mu Amerika, Yesu Kristo gwe bamanyi kubawonya kyokka tebasuubirayo nnaku. Masiya ow'enjawulo mukadde wange yongerako awo. Masiya ey'obwenjawulo ono tumutunuulira era yajjira mu kifo ekigambo kino kijjira mu kifo Yokaana ng'attiddwa. Kerode yali amaze okukakasa nti Yokaana kagendedde mu kavuyo kali ak'amazina baleese omutwege kuli teri ajja kwogera kigambo so nga Masiya gy'ali era agenda okuwulira ettutumu abantu babatizibwa enjiri ebuulirwa buli kimu kikolebwa nga Yokaana bw'abadde abikola ki naga nti yandiba Yokaana oyo yandiba Yokaana azuukidde abaffe Yokaana abalala ne baga nti oyo si Yokaana naye yandiba Eriya nga yakoze atya yazuukidde. Bassebo ne bannyabo ekigambo kya Katonda tekiyinza kusirikirwa kinategedde newankubadde batta Yokaana emimwa tegyazibwa newankubadde Yesu Kristo yafa ku musaalaba ne bamukomerera nga balowooza biwedde ate abayigirizwa mwoyo bwe yakka baafunafunyi maanyi newankubadde baakwata abayigirizwa ne babatta enjiri yabuna nange olwaleero ndi muyigirizwa era mbuulira n'olwekyo ate nange nina bembuulira ne musumba olina b'obuulira ate ne muganda wange Kayonda alina b'abuulira ti naye nna bano abatuwuliriza ekigambo kya Katonda eky'amazima bwe tumukkiriza mu mazima omulimu gwe katukukole tugende mu nsi yonna tubuulire enjiri abantu beewuunye Mukama waffe Yesu atuuke okukomawo migabangi tumulindidde mwene mazima Masiya ow'engeri wangeri nnyo ey'enjawulo wadde abalisiza emmere tayagala kumutikka ngule wadde awonyeza abalwadde tayagala genda nga mulaalaasa wadde agobye zidayimooni akamufo ky'ogenda naawe ogende ng'ompeera obujulizi ku genda wekka genda naawe ogamba Masiya ono ow'engeri ey'enjawulo kyayagala kwe kugaziya obwakabaka bwe mu nsi tayagala kulokola balukuza abakatundu abo naye omulimu gwe gwa nsi yonna tatunulidde Roma. Waliwo abantu abamu nga batunulidde gavumenti amaaso gonna gali ku gavumenti ti bwentambuza ebigere siwaka njagala munfune bulungi atulaba nti Kristo
ekirooto kye si kyagezaako kulaba nga olaga obutali bumativu bw'olina n'abantu banno. Wabula ekirooto kya Kristo kyekyokulaba nga akozesa okuleeta ekyokuddamu ng'abantu tebalina kyakuddamu. Oba waliwo n'ebisukka ku gavumenti toyinza kukuulamu muntu kulya nguzi. Tosobola. Nedda ssebo. Era teri ddongozezo lya nguzi. Nti bagenda kukuba ddoozi nti bakuba empiso enguzi ekuveemu oba omuntu bumuveemu obulyake tekiriyo. Wabula Kristo alaga nti omwana bw'ali bafuula ab'eddembe muli babaddembe ddala. So tuwulidde essanyu lingi nti Kristo waba asobola okugoba dayimoni, asobola okugoba ne dayimoni y'obuli bw'enguzi mutima gw'omuntu, asobola n'okugoba omuyaga gwonna oguyinza okujja oba gwa ndwadde n'ebizibu eby'enjawulo bye tuyitamu eyo mu maka gaffe. Biyinza n'oba nga omuyaga guli mu maka go essaawa zino. Amawulire amalungi gali nti Kristo asobola okuleeta essuula empya bw'omuganya. Mukadde wange mukadde Jjuuko nsaba ssebo otuweereye essaala nga tuggalawo mufunzo. Tweyanziza nnyo. Katwebaze. Katonda kitaffe ow'ekisa ekingi tweyanziza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo okwagala kukootukoledde entakera mu bulamu bwaffe. Otuleese nga tussa omuko gw'obulamu n'otutuuza wano. Era kitaffe otulaze eri eggwanga era tuyigidde wamu nabo. Kitaffe ayinza byonna ebigambo bino bye tuyize era bye tuyigiriza kabituyambe ffe ababiyigiriza ate biyambe n'abo ababiwulira. Era kitaffe tweteekitiika olw'obwakabaka obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tweyanza nnyo mukwano gwaffe atulaba tweyanzege mbadde ne bakadde bange okuva ewa Kiso mu ttundutundu liri eri Namusera, mukadde Jjuuko Josephat Sajja Omulangira awamu ne mukadde waffe Kayondo Julius okuva ali Kakunyusa Bus School. Tweyanza nnyo okuba nti mutambudde naffe. Yonasaani Matovu tubaagaliza Sabbiiti ennungi, ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli.